Mwebale nnyo bannaffe nate okututuusaako emboozi eyo ey'okutabagana. Eyo nga tuvuddeyo bannaffe bannamagye baweebwa omulimu gw'okuzza obujja, omulimu gw'okuvuba ku nnyanja ez'enjawulo. Kati olunaku olwaleero ebikwekweto bikoleddwa ku basuubuzi abenyigira mu kusuubula ebyennyanja ebito. Abasuubuzi abalengedde abasajja ab'eggye lya UPDF nga bajja babunya emiwabo. Abajjasi ba UPDF abalwanyisa envuba embi ku nnyanja Entebbe bakoze ebikwekweto emukono ku basuubuzi abakyalemedde mu kutunda obwennyanja obuto. Munnamagye Bernard Bayingana yakuliddemu ebikwekweto era yakulira okulungamya omulimu guno mu Kampala n'emirirwano omunene mukono. Batuukidde mu Kamevale Market era ababadde basuubudde obuto olulabya ab'amagye emisinde ne gibeeyimirira. Bayingana ayisa abasuubuzi n'abasomesa ku byetaago bwe baba bakutereeza omulimu gwabwe. Kino akiddemu nga kikoze eki kino kikulu kiweza ffuwe gundi ze tukola ki zetwagala naba kano gabakenkana ate mulimu awula bwakusa okukukwata byonna akola ki kubanga oba onyiizizza bannaye kati omuntu ayagala ensi ye bino oba okola biki kino ekyennyanja kisitowa nekiro ebibiri oba 15 naye nokaja nti katuka even ground tekagiweza wenogenda nokaweba nokola ki ate mukono wano omukono jinja mudiringanyo n'abantu abasinga n'abastowers tubamanyi tutandise okubakwata. Abamu ku basuubuzi b'ebyennyanja mu katale kano basabye gavumenti okukwata abakukusa obutimba obuvuba obwennyanja obuto ku nsalo. Tusaba gavumenti etuyambe ekwate bano abasajja abayingiza obutimba mu gavumenti obutimba obuto busigaleyo eri baleke tulugunya abantu ba bulijjo. Obutimba sayizi inches nto ezivuna ebyennyanja ebito. Nina ngamba nti omuntu yenna ng'ayagala okuziba omwala tatandikira wa gyebwiwa amazzi wabula alina kutandika ku soosi yaagwo. Abasuubuzi bagamba nti abajjasi abakuuma ku nnyanja tebakyafiirayo ddala ku bavuba obwennyanja obuto. Kyamuzima kyandibadde nti bw'oba toyagala kiriya kijja mu katale kito kikontolingire ku ki ku nnyanja. Ekyokubiri obutimba bwennyininyininyini babifuula nti babyokye balaga wala mawulire nti bakoze ebyennyanja bakoze ate ebyennyanja byennyininyini bana babitwala. Ebyennyanja ebikwatiddwa bitwaliddwa mu kkomera e Kawuga ne babiwa abasibe. Nabuya abasudde yayimba yagamba alibanga omulanzi eyayimba tebyatuukirira. Deo Sentiba omwogezi wa UPDF abalwanyisa envuba embi avumiridde abo abakyalemedde mu muze guno wadde bafubye okubasomesa. Obwennyanja bwe tusanze wano emukono Is Kamevale Market butiisa muntu oba omanyi oba oyiweebuuza tuba tulagawa ennyanja tugyonoona tugimalako abantu mbasaba envuba embi mugiveeko. Ssentebe wa Kamevale Market anenyeza abajjasi abagobaganya abasuubuzi b'ebyennyanja ate ne bakkiriza ababivuba. Bikusakiddwa Eric Yiga, Crossroad TV, Omunyo.